Kale abali ku mukutu gwa Uganda Eyenkya tubaaniriza era mwe bali kutugoberera nze muzukulu wa Gabonga Moses Wamala tubeebaza obubaka ssaako n'ebirowoozo bye muteeka ku mukutu guno gwa Uganda Eyenkya abali kuno ssaako n'abali emitala w'amayanja mwebale kuwaayo akadde oba okuwaayo ebirowoozo byammwe namwe abadde bansaba entakera okubakomezawo Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Muliika mukisa tugufunye kubeera nga twogerezeganyaamuuko naye ku nsonga ezitali zimu ezigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda. Okuli tujja kusimba nnyo essira ku nsonga za ssemateeka kwe tutambulira ng'eggwanga Uganda, kiki ekirwanya bannansi regioni zonna okulwanagana okulaba bw'obeera nga ogoberera ebigenda mu maaso ate era n'obutali bukkakkamu okubeera n'emirembe yes ebyenfuna okudobonkana ekituusizza n'abandi okulaba nga ebibadde bibayimirizaawo ng'ebyobulimi n'ebintu ebitali bimu gavumenti eno bwe yajja mu 1996 oluvannyuma lw'okuyeekera eyaliko bingi ebisaanyiziddwawo ab'ebusoga nabo bakaaba ebikajjo regions mpitirivu nnyo ezikaaba buli omu ali mu maziga na biwoobe ekikyaliwo oba ekikyagenda mu maaso mu lukiiko lw'eggwanga olukulu eky'Emmwanyi ennongoosereza ze baagala okukola mu tteeka erifuga Emmwanyi the National Coffee Bill eyakolebwa mu mwaka gwa 2021 eyakolebwamu ennongoosereza kwe tutambulira kati abakulu bateesa okusinga ddala ababaka ba Parliament nti ekitongole ekivunaanyizibwa oba ekibadde kivunaanyizibwa mu kuteekerateekera abalimi b'emmwanyi okubaregulatinga okubawandiisa na byonna ebibadde biggwa mu kkowe ery'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority kigibwewo actually mu Lungereza bakise dissolving kisaanyizibwewo era ministry ey'ebyobulimi obulunzi ssaako n'amagana n'obuvubi egende mu maaso yebeebeera nga evunaanyizibwa ku nsonga eno ey'emmwanyi ekireeseewo embiranye ey'amaanyi ne gyebuvuddeko emmwanyi eno tujjukira President Museveni bwe yavayo n'atugamba nti omusigansimbi yali alemereddwa eddwaliro ery'erubowa gwe twewolera ensimbi ye Pineti nti yaba avaayo ate era abeere nga ategeerera bannayuganda bonna mu kutwala emmwanyi yaabwe ebweru w'eggwanga n'okugibagulako kale n'okuba toki mu maaso awo oba mu myaka egirijja mukadde waffe ono wa Uganda Eyenkya waagiraba birowoozo bye twagala okubeera nga tuwulira mukadde waffe tweyanziza nnyo akadde kansaba namusize kuba tugoberera ku Uganda Eyenkya ate emboozi egw'amakerenda mwebale nnyo abatulaba n'abakkiriza nange njogerereko ku mukutu guno essebo nsanyuse n'okuwulira nti eriyo abaagala njogereko naye simanyi nti nga nina ebirowoozo ebituufu ebinaabasanyusa ebirowoozo bye buli bwe tubireeta ku mukutu guno basigala basiimu abasinga obungi ow'ekitiibwa kubanga kakati byoyogedde byonna nze nsigala nkyebuuza lwaki weebiri kubanga ensi bwe tuba tugiteekawo nga Uganda mujjukire nti twagiteekawo mu 1962 twasooka kukola ki kuteekawo ssemateeka ekitegeeza ssemateeka oyo y'ensi kwetambulira kaakati nze ndowooza ntwandikkiriziganyizza nti ssemateeka mu Uganda takyakola mulimu gwayo tulwanidde mu Parliamentary tuvumaŋŋana tuli ku byamawanga ng'ate tusuubirwa okuba nti twasaba obwetwaze okuva ku muzungu kuba luli yatuboggolera nga buboggolezi tugamba nti kaakati naffe tukuze twemalirire ekiteesaawo ssemateeka nga tonnaba kukola kirala kyonna obanga Katonda bwe yatukola
Katonda yatonda ensi naye n'amanya kyajja kugifugisa ebintu ebikulu nga bisatu nga nze ku ddiini eyange. Katonda yennyini alina n'omwana we gwe yatuleetera tulabireko n'omwoyo omutukuvu. Era nze ndowooza nti mu nsi muno nga Katonda nga ku biri ebibiri byonna gy'ali tumusaba bulijjo okukola constitution nga gwe mwoyo ogwo omutukuvu ogutunaatuwa amagezi tulamule abantu nga tetuzze mu kufugwa. Naye ekibi kati n'olulimi lwakyuka. Mu Buganda kyali kiva okufuga omuntu. Embwa ogifuga, ente osobola okugifuga, naye mwe mugenda ne mufuga n'abantu. Ekyo nze kikyannemye okutegeera lwaki. Kubanga omuntu mwenna mulina byebimu. Katonda aba yakuwa buwi talenti nti gw'osobola okukulembera, omulala n'aba mupakasi, omulala n'abeera kino. Ne byonna okukkakkana. Mwenna mulina bitone kuva wa Katonda. Mukolera wamu. Teri alina talents zisinga za munne nnyo newankubadde gyazisinga ziba bubeezi za njawulo. Naye tezitegeeza nti ne bw'oba olina nnyingi osinga olina ki. Wabula ate zonna era zikolera wa? Asaawa omuddo oyo n'ayera ebisaaniiko ne pulezidenti nabo bonna zikolera wamu. Bw'eteba asaawa na kuyoola bisaaniiko, pulezidenti osobola newankubadde olowooza nti olina ideas nnyingi, endwadde zitandikirawo. Kakati kyova olaba tukolera wamu. Era constitution kye kintu ekisookera ddala kye tuteekawo. Omwoyo gwaffe gunaakumwanga gutya mu Uganda. Kale nno bwe twakola constitution ekibi eya 62 yo baagirya buli neevaawo netuleetera ekigambo mmundu mu Uganda. Ate kirabika yetusigamu ekintu ekyo nti omuntu okukulembera osaana kubanga emmundu yeekuli ku lubiriizi. Bw'otaba nayo oyinza obutakulembera. Abantu balowooza nti tebakugoberere naye nze ndowooza bandikugoberedde. Kakati kyova olaba bye tukola tetukola because tukola ssemateeka n'atuyamba. Tukola ssemateeka n'ayamba bali mu buyinza kusigalamu nga bafuna ssente ezisinga ku balala. So si kuba nti bakolera Buganda. Kakati 62 yavaayo yali etuwadde na federo ebitundu ebimu nga Buganda. Era ndowooza twali tukula newankubadde ng'omukulembeze teyali mulungi. Bwe yagijjaawo n'atuula eri n'aleeta yiye Pigeon Hall. Pigeon Hall nayo ne tugiyitamu ntugamba tukole endala. Eno eya 75. Bwe twatuuka okugikola kwolwo nziryeze emabega nali sinnaba kuba mukulu nnyo mu myaka. Participatinga naye nazirabako. Ekyali kigendereddwa okukola eya 95 tuli amawanga 15 omuzungu ge yagatta awamu ng'ate tetwesiffe twekoledde endagaano eyo ate ne Katonda nga si yagikoze. Ne tulaba tuyinza okusigala awamu nga Uganda. Bannaffe ne bagikola naye kyasooka okututabula. Twali tusuubira constitution ekolebwa ggwanga tekolebwa mu kiise nga wa Parliament. Ekintu ekyo tekyakolebwa. Mwagenda nga musalamu parliamentary constituencies nakawa division nga ki mbu be baagenda mu CA. Nali Buganda mu lukiiko ne tubaga nti eyo musango kubanga Omuganda oyagala okolagana n'omukyoli. N'omukyoli akolagana n'Omukamajja, Omukamajja n'Omunyarwanda n'ogundi nga mwenna mutegeereganye. Buli omu amanya alina culture ye, buli omu alina kyalina ebiri mu kitundu kyammwe. Bwe mugaa nti twegatte kitegeeza mwenna mwamaze okukkiriziganya. Naye kasita kyatuuka okuba nti nakawa division n'ennyaka piripiri gundi be bazeesa ababaka kyatutabula. Lwaki kyali kityo? Era kye kimu ku bintu bye twakolako resolution mu lukiiko
Netubaga nti constitution ye ekoleddwa si y'Abannayuganda, y'abantu buntu. Naye mulina amannya gammwe ab'amawulire baatugamba twali bannalukalala. Temwategana kumanya nnalukalala kyagamba. Ne tusirika naffe ne tuguma kuba emmundu ebeerawo. Gwe ne bw'onooyogera ekituufu nga tolina mmundu onookiteeka otya mu nko. Mmundu yeefuga. Mmundu nze bwe ndowooza nti yeefuga. Ne tubagamba mu 95 governance esaana kuba federal. Byasuulibwa mu Kaziro ne bagamba biri mu kuŋŋaanya. Kaakati bwe tulaba bye mwakuŋŋaanya temwabuuza bannyini byo bwe banaakola. Ate nze sirabangayo, simanyi bamanyi nasubwa nnyo obutabeera mwannamateeka, naye nali njagala nnyo okubuuza oba eno constitution teba nsiru ekola eteekawo ekintu naye nga tomanyi bw'ovaamu tomanyi bw'oyingiramu. Ezo kilozi nzinoonya nazo siziraba. Guyingira otya ekintu ng'embuzi bw'osanga nga bye wagenderera tebiriiyo okola otya obutwa nga tovaayo? Bivaamu otya? Bivaamu otya? Obuyinza yabuteeka mu bapulezidenti, yakkiriza nti kati oba vaawo oba genda ofe oba gwenda ogire ki. Kale nno n'ebyo byendaba nti bye bituteganya mu Uganda. Tetulina ddembe mu constitution. Constitution yandibadde nga mazige oba nga jjajjange wano ye Muganda ye yali wano nange wendi ne tugamba twegasse n'Omunyoro twegasse ne gundi kino tujja kukikola bwe tuti kiri tukikole bwe tuti buli omu yeekolere ku kino bwe tukunyiiza wano tulamulwa bwe tuti naffe bwe tugira bwe tuti tulamulwa bwe tuti bwe bigaana oleeta bulesi kiteeso noga nti bannaye enkomyawo wabulaba otukolera kino ne kino kitwale tukuwadde ffe nga tukutanga obeera weka naye tekyo tukirina kakati kyova olaba mubonaabona n'ebintu bino buli ddakiika bijja kukyuka kubanga abantu tukyusa endowooza tebiri permanent tebirina reference. Akati ntunuulidde omukulu bwe yajja mu byafaayo yasanga emmwanyi bweziri ate naddala mu Buganda muntu takugambanga nti emmwanyi tezaaliwo ne mu mizizo zaffe gyeziri nzaalula abaana zikola ne gwa ndowooza bwoba ekyo kimanyi bulungi nnyo ne ku mikolo zitwala zikola ate weewunya Omuganda yalina n'obugenyi obusinga obulungi bw'onkyalira buli mugenyi yali asobola okubaayo n'emmwanyi 5 n'akuziwa n'olwendo lw'amazzi toyinza gga nti saalidde bugenyi kale bw'ojja waka n'omwavu ayaniriza kubanga lwendo lw'amazzi nammwanyi n'olwekyo kya muwendo nnyo mu bulamu bw'Omuganda. Bwe bagenda okusanga nga n'ab'ebweru babyagala n'okukola mukaawa n'ebiki kwe kulaba nti tuteekawo ekintu kakati ng'ono yasanga waliwo cooperatives zaalimu balimi ng'era be beetegekera engeri gye balima. Simanyi oba nnaku zino abantu bakyasoma ebya agriculture kuba gye bakola simanyiiyo. Gavumenti yamala okukendeera amasomo gye gali mu masomero gye tusomera mu Buganda twabayitanga kagirikaca twababwa naffe twakyusanga kiterere ne bagwayita kagirikaca ajja kukulagira kubanga amanyi eby'ettaka ekibala ky'olimako bw'okirimako nakulagira naye kakati bwe tuba nga tetukyalina na kagirikaca atulagirira pulezidenti yateekwa okutulagirira ebyo aba yabisoma simanyi munanziramu ab'amawulire mmwe mubimanyi kubanga nze ndowooza nti naye tayinza kubanga buli wamu amanyiiwo amanye vanira oli yagulako ne ku 15 buli kiro ye lwaki yagwa kakati bano bakaayana lwaki nkuleetedde ebyo pulezidenti n'abakaayana
mu CA oba mugundi mu Parliament. Parliament, yes. Kiki ekibakaayanya? President yandizze buzi ng'atubuulira nti azuddeyo akukubo gano na gano geegagira bwe. Ne bali ne bagateesaako. Naye ojja buzi n'oggalawo nga waggalawo edda ne tulaba ebibi ebyavaamu. Bwe yaggalawo ebintu ebyo byafa. Mmwanyi zaagenda, Kofi yagenda. Twalimanga ne taaba. Wano waliwo ne BET nga kampuni y'amaanyi. Ate nga ngagga. Ne lwaki? Ebyo yabinnyonnyodde. Yatulaze nti ensimbi ekiyadde tutaddemu ensimbi zonna naye ensimbi Mmwanyi zireeta zikyali. Anti nze musaasira. Eriyo abamweteekako mbu bamuwa amagezi. Naye nga ate si be batuufu. Kakati kubanga bw'agamba ekyo ye abamuwa amagezi be basobo. Era kyova olaba mu constitution eno ekintu kimu Article nze gye njagalamu eri egi. Yagamba nti obuyinza bw'abantu, power belongs to people. N'olwekyo ebirala byonna nze saalina kye ndabamu nnyo ky'amaanyi. Amakulu mu ssemateeka g'olabamu akawaayiro ako. Era n'omukulembeze ateekwa okukeegendereza obutakamenya. Abantu bwe bamugamba nti kino tutempulire, lwaki tabawa buwiforamu ne bamubuulira bo kye baagala bakole, naye aleeta ekiki ne kikola, ne mu comparing ekisingako ne kigenda mu maaso. Naye awakana n'abantu, bawakana n'abantu. Kaakati olwo tukyalina constitution. Amaanyi g'abantu gaba tegakyaliwo. Ekitegeeza nga bwe nawulira olumu yagamba nti mwabe NRM mwesiimye kubanga mwe bwe mujja ekyankwanzi oba mu State House mubuulirwa ekyokukola. Mu Parliament ne bwe mwebaka bwe muzuukuka ne mukola kye mwagambiddwa eri kiyita mu ndowooza kye balinze kyekyo kyekinaate olwo boonooterezezza Mmwanyi. Kuba n'emabegako omwezi oguweddera yabayita okujja okusemba ebiteeso ng'ebyo eby'okugatta ebitongole ng'omuli eky'Emmwanyi. Bajje bakkaanye bukkaanya mu Parliament balonde bulungi. Naye ng'olyagge nti obuyinza bwaki? Buli mu bantu. Oba obuggyeeyo. Era naawe mwesiimye n'okuba mu oluusi mukuba mu ngazi. Bwe nandibadde ow'NRM nalibadde nnyomba okuŋŋa nti ntuula eri nga kisiki bayiringise buyiringisa. Nti omuntu ali State House oba gundi ekyankwanzi yagambye nti oyigira bwoti nga oli ne bw'anaayogera amazima agava ewa Katonda siteekwa kutegeera nenzikaanya naye. Kiki ekibutwaza opposition muli? Mbadde nga tugamba asinzizza ababaka yakola gavumenti, addirira yakola opposition. Lwakubanga twagala kumanya nti obuyinza bw'abantu bwe tugoberera. Munno bwakusinga nga yalina abasinga, naawe bano abaddirira ate naawe bawuliriza oba oli awo ku birungi olina bingi naye nga mulimu ky'otolina. Bandiba n'ensonga. Era kye kikuteesaawo Parliament. Naye nze kakati ono nnyinyonnyola Parliament engasaaki. Amakulu gaayo togalaba. Bamukama baamugaa nti 2/3 biba bya ruling. Kimu kya kusatu ky'opposition. Bwe batuuka eyo owa ruling party tawuliriza wa opposition. Parliament teyavaawo. Ekyo tulaba tulina kimu abatula mu kizimbe buli lwakubiri paka lwakuna tulaba kiki ekyo mukadde. Bafuna ssente ne batubuzaabuza nti waliwo Parliament. Gwe toba baakibagamba dda. Wawulira wakaayana. Nze nalinnya kukaayana. Bw'oŋŋamba bw'otyo. Ekyokubiri n'ebibiina by'obufuzi sirowooza nti bituufu ebisinga. Tulina political clubs, tetulina political party. Mwaba amawulire nandyagadde nnyo kubanga political party kitegeeza nti tuli miliyoni nga 45 be batugamba bwe kiba kituufu. Anti n'ebye baabala tetuli sure. Bibuusibwa bakolera niwe tuba tulinga ekyo. Kitegeeza
nti abantu abalina endaba efaanana gye baagaliza ensi yaabwe be bakolamu omulamwa ne beegatta wamu ne bakola n'ekye bayita manifesto egamba ffe ng'aba DP ffe ng'aba NRM ffe abagundi tulowooza nti Uganda esaana weeri kati eveewo etuuke mu kintu kyo naye okutuukawo tulina kukola kino nekino nekino n'osoma ku ya DP n'osoma ku kyaki gwe w'amawulire wano ozirina oyinza okumbuulira nti bwe nkubuuza omanyi NRM kyeyagala mu myaka 10 oba DP oba ki mwakola political clubs temwakola political party. Political club Muliika bwenvaayo ne byendowooza nga gwe obyagala ng'oganje mpagira Muliika. Si bwe guli? Yes, bagulira. Ate bw'owagira Muliika ne bwendadaga era owagira muki? Muliika. Tuwagira nsonga, tuwagira muntu. Muwagira muntu. Ezo bazita political clubs. N'olwekyo kakati bw'osanga nga constitution wano nsobu nga bw'olaba nti tetwagikola bulungi. Ne political party nga nazo si ntuufu. Tulina political clubs. Olabye obuzibu bwe tulimu. Mukadaffe bannansi waliwo bannansi abakkiriza nti oba ekigendererwa kya kubaavuwaza nga kano kagenderere. Nti sirowooza nti nakyo kigaana. Kubanga bwe wajja wasanga Mmwanyi yeerabirira abantu wano. Bangi nange kwendi kitange yazijjanga mu Mmwanyi ate nga cooperative yezimutundirayo nga n'ekyuma ebisunsula byonna tubiraba eri ku kyalo nabo abaakolangayo baafunanga mirimu nabo ne baweereza abaana baamalanga ne cooperative neekola amagoba neeyita amagoba neegagabanya be baagenda ne babijjawo ne tusigalira awo be baaleeta kati kye muyitayo coffee Uganda Coffee Development Authority. Tenalaga kiyitiridde naye ate yalaze. Emiwendo gyakyuseemuko. Mmwanyi neegula bulungi. Ne balaga ekyetaagisa mu Mmwanyi nti mwetaaga quality ekyetwandiise quality mu Luganda kulaba nti erabirirwa ku mutindo ogwetaagibwa. Yes. Ndowooza n'abajulidde nti baafunyemu weebali. Naye kati abanaajulira nga baafunako mu gavumenti beebaliwa be baleeta. Era lwaki abo bwebanga si kuwagala kutere lwaki tetutereezaamu oba mulimu ekisobo naye nga basigaddewo ne tubawaana. Ate abantu be babaagala omukulembeze n'obanga gw'owakanya abantu. Abafunyemu beeyogera bagamba ekitongole tokigatta kitukoledde magero ate gwe n'ogamba atukijjewo ate nga totulaze bisobo byakyo no comparison n'eyakyo ekikyo ky'ogenda okuteekawo ne tutaba nawe minzaani kubanga naawe byoleeta bwe biritabo katondi tuyinza okukukwata lwaki olabye oba naawe n'otukwata mulabye bwe mwaganira eno naye ekyo weekiri buli omu akaayana bukaayanyi kubanga nakugambye zino political clubs si political bino political clubs balwanira kufuna bo nga ba leaders so si bantu ba bulijjo. Mukadde waffe ebigambo bya Ntamo ng'akubiriza ekikolebwa mu bukuwa bitutte bugamba nti badde bakubaganya ebirozi naga nti ng'eshuwa mukakase nti Abaganda abo tebafuna muwendo gumala okulwanyisa ekintu kino. Nti era bye bibeera mu political club. Temugendayo lwa sense. Singa mwagendera ku manifesto. Nga muli ku ideas ku nsonga nkulu. Ensonga gye mwagala yeno. Oli atadde obonkana atya okubateekamu ebyo. Mwani mugeyoga nti ebyo tetubyagala nga naye yeetonda. Naye olw'okuba birina political club ate oba ng'alina ne political club gyali musimanyi oba sipiika aba Newton nnaku zino. Era ava mu kibiina ekiri mu bukulembeze. Kakati bw'aba tali supposed
ekyo yeyo gyoba yayogedde oba ki ndowooza ekyo okiraba ye level debating level wetuli. Omuzungu alina ekigambo kyayita failed state. N'olwekyo Uganda is a failed state. Twagwa dda. Mukadde nga byonna ebikulaga ebiriwo byonna biraga failed state, eggwanga eryagwa dda. Kakati gwe eyo debate wagirabyemu amakulu. Omukulu kye yandize nakyo njagala tubize mu agriculture tujja kukolayo kino. Bw'okola kino ofuna kino ofuna kiri, kino ofuna kino. Wano kijja kuba bwe kiti. N'ono abadde agamba n'oli n'amubuuza nti ate nze mbadde nfunira nange bwe kya gwe tukumuteeka wano. Ne bw'ogamba obugayi nti no mulina okubigatta. Kakati tewali amanyi mukulu yafuga, people power yefuga oba political clubs zezifuga. Mukadde ffe okwita mu ssemateeka tuyinza kukola tutya okumalawo entalo zino n'okulongoosa lugendo makubo ki ge tuyinza okuyitamu okulaba nga enkaayana zino okusika omugu w'amawanga gonna agakola Uganda. Nze ne bwe nzuukuka enkya ng'ogambye tuddemu constitution tugitereeze. Nkuwagira bwe kinaatwalira omwaka mulamba nja kufuba nnyo nti tukyanguyaako kubanga ssemateeka yatusse. Omuntu ogenda ng'oli wa political party naye nga baga nti eri toteesa. Abantu bwe wagamba nti ngenze kubateeseza. Kaakati mbuulira kiki ky'oba okola. Ate tebakyakugjayo. Ekitegeeza wababba. Weeyita otya omukiise w'abantu akiikirira abantu ng'ate akufuga si bantu b'okiikirira. Akufuga mulala nnyo yakulagira yakola buki. Era gamba n'ebifo gy'obijja ebyonooyogera eri. Kati kiki ekyagaana ye oli okumuwa obuyo obuyinza n'alamula n'akola by'ayagala. Ne tusasula n'abantu emisaala gitaliiwo. Kubona omukulu ayomba ku misaala naye ng'ate be bagireesa n'oteeka ebinankani ebibira. Abaleeta ennongoosereza mu ssemateeka bali watuufu kuba bakulaga nti baagala ebisanja biddizibwewo, tubeere ne upper ne lower chamber eya Parliament, tuseewo ebintu eby'enjawulo. Niwe tutazifune ffe tuvuemu ebintu twagala kulamulwa tutya. Era bw'ojja okutukulembera okwata kkubo ki? Ani akugamba nti koma wano dda wano? Bw'osukkawo tukola tutya? N'ebyo bi constitution bye tuliko byakwerimba. Olaba bakwagala okukuba emiggo bakukuba balina kilozi ezikuba. So bino bye tulimu tebiyamba kuba anti ze kyesimanyi munaakitereeza mutya nga Parliament ewakana na mukulembeze. Teteesa na kuteesa. Okwo nze saakuyise kuteesa. Ffe twagala kino tetwagala mukulaga no mulina okuvaawo. Kakati okwo kwabadde kuteesa. Nze eri nali ngiyita House of Debate. Oliite ensonga n'oli aleete. Ate n'ekitongole mpulire nga kyennyonnyolako. Yes. Lwaki kiremeddwa okwachivinga goals gavumenti zeeyagala. Ate nga ye yaziteekawo. Kakati olaba ebintu bebikosa abantu oli ye yabateekako ekitongole ekyo ne bamugondera ne bakikkiriza. Kakati bamugamba tokijjawo, tujja kukijjawo. Tababwadde nsonga kiki kye kisobeza, lwaki kivaawo, lwaki tekyatuukiriza. Ye yali luddawa. Ekwane mu 2021 etteeka eryo eryaleeta ennongoosereza n'ebimu ebinotereza ekitongole ekyo yali ssaako omukono mwaka gwa 2021 ye kennyini. Mukadde ffe ekibuzo kino kikakali waliwo yakimpeze nanga naye omukulembeze w'eggwanga ayagala abantu ayagala bannansi ddala kituufu laavu eyo agirina eri bannansi.
nze nali nsuubira nti bw'ogenda okukulembera abantu obaagala era wawulidde nga nkujjukiza ffe Uganda kyetuva tetwagala kumuyita mufuzi naye bo beeyita bafuzi nze muyita mukulembeze ye bw'aba ayagala ekyobufuzi kintu nno kizibu nnyo wano mu lulimi olwaffe mufuzi oyinza n'okuba nga levo yo tetuuka bantu kubanga kati awo tulina obusaaniiko bwe nkugamba nti ensanga buweddewo enkya ne mmala nkomawo nga weebuli nsamba busambi bwe mba nina ekkomera nsuula busuuzi mu kkomera bwe mba n'ekigala ky'emmundu nkuba bukubi naye ng'ate omukulembeze sooka kuyita nti muzzukulu waago nti ki ekyabaddewo lwaki obusaaniiko bukyaliwo era nti nabadde ngenda okubugjawo omugenyi najja ate nga gandimugize bubi kale kino kirungi era mbadde nsala amagezi ku 7 awo mbijjewo nemmanya nga teyagaanye oba nemusanga neerabidde gondi tosaayo mwoyo era ne kakati oneerabira oba njireki ne bwe mba nkuwadde ekiboneezo nkuwa kyakwerabira kubanga ntegedde naki n'ensonga naye biri biba mundu era kyova olaba omusirikale wa wano nasomako jjo oba mugundi mu monitor bagaye nti abasirikale be babasaddeko abapoliisi babataddeko envumbo batandise okweraliikirira bagoberere ebiragiro by'abakama baabwe bakole ki naye kati neneebuuza mu Uganda twatuuka ddi owa poliisi okuba bwati kubanga nze nakula mmanyi nti owa poliisi ye mukwano gw'omuntu asooka ayagala kirungi tayagala kuki kibi naye ne bwoba wakoze ekibi bajja okukukwatanga nti ekyo wakoze kibi ngenda kukukwata era bw'oba tolwana naye yagamba nga jja tugende ku poliisi nemugenda mwatuuka engeeyo nagamba w'ensonga lwaki wakoze eki bw'alaba nga kikugenda naga nti leero ojja kusula wano eri bwe wabanga olabika ng'onooba mu amalala agapala n'okugaana baamuwanga ekiggo ng'atamanyi okukikozesa akuba akakongovu eno gira kale nemuneesandika kukubye singa otambudde nga bwe tugambye ogenda naye kati omusirikale wa mmundu simanyi oba emmundu kyekyokulwanyisa ekisinga y'amagezi I don't know kiyinza okuba oba lwe mutya ennyo naye bwatukwata era ne bwakukwata nga wootidde kale ugenza olw'emmundu naye akuwadde tayimu okumunnyonnyola ne lwaki obadde okola ekyo ate naye okunnyonnyola nti byonnyonnyodde tebiriimu ojja kusula wano amateeka gajagini mwateesanga buki buteesa era bwe wabaawo akuyiikiriza ojja kulwabira ku poliisi naye kakati oyinza okwesunga omusirikale w'e Uganda kuba bwe bakuba bukubi mukadde wange mbadde wanenzijukira statement ya baffe omwaka oguwedde bwe yali ku matikkira ge n'atugamba nti yadde obwakabaka bwaddizibwawo ne waliwo abatabwagala kukigenda mu maaso ku Mmwanyi tulowooze nti President Museveni directly alwana Buganda okujaavuwaza n'ogisulya ddala ku ttaka kuba nzijukira n'ebigambo byayogera nti Obotono yakola bubi okulumba bw'atyo Obuganda yali asobola okuyita mu ngeri endala ze statement yagiddamu ndoza ne mu kaluka ketwakavaako emabega awo aga nti yandi omuyembe gwamuvundira mu ngalo nga twesigama naye bingi n'ateeka n'olumuyaga nfe ebiganda ebibi n'atwenyinyala nanyo mu lutalo lwakulwanyisa Buganda gimalawo nze ndowooza simanyi oba ye yajja kulwanyira na Buganda kubanga nze mmanyi nti Abaganda be baamuleeta be baamukweka sijjukira nti yaleeta miliyoni ya shilingi mu lutalo wadde ensawo y'obuwunga byonna byali by'Abaganda ate teyasula njala kakati
ekyo sijja kukidebatingamu kubanga kiri between ye n'abamugira bw'alaba nga tatwetaaga. Kye nakugambye singa tulina constitution bandigambye buga nti Abaganda mudde wali mukole ebyammwe naffe tukole ebyaffe. Tolaba nti ye kyekisinga n'atabeera ku mugugu gwa kubeera n'abantu bamukaluubiriza bulamu. Ate era ffe twali tumwagala byonna twabimukolera. Mukadde waffe waweerezaako mu Bwakabaka bwa Buganda nga Katikkiro n'ebbanga Abaganda baasembeza nnyo President Museveni omukwano gwe baamulaga ebikolwa bye n'ebirala byonna. President Museveni ayagala Obuganda ku mutima kuba abakadde baffe mwe eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Oyinza okuba omukadde waffe walengerako ewala n'ogamba kino bwekiti si bwe kiri ate obaddeko mu administration Bulange Mmengo. Omukulembeze aliko ayagala Buganda saako n'Obwakabaka chiefdoms kingdoms endala mu mindset ye mu DNA ye mu nze ndowooza ye yakitugamba bakuga nti ng'Ebiganda ekyo sinze nkyogerera era saagala muwayiriza oba mugireki naye ebimu nze byendowooza yatwala obukulu nga tamanyi Uganda. Omuganda yali alamula atya omutoolo omugoni kyova olaba ebimu yali tabimanyi. Nze namulaba nga nkaaya nga njagala ssettendekero ly'e Masaka tumufuule university. Baali bamukozeseza n'ensobi ng'alagidde Kasajjagirwa bagendeyo. Olidde RDC yaliyo n'angamba kakati pulezidenti atugambye tulagire Kasajjagirwa bajje babakwate naye ng'omanye ekiteeto ekyo bali baamugamba nti ate nze ntaddeyo royalty kubanga abantu 14,000 baali bagenzeeyo nga mbagambye nti mukuume ebintu biri tukyateesa bali babba mu bibbe. RDC bwe yaŋŋamba ne mugamba kintu kingi so noma sikyajjukira na linnya lyayo naye ayiza wa mu west eyo nanga nti naye gwe oyagala biri bya kunza atomanyi bukulembeze nti genda ofune poliisi ekuume wali ekifo tebali mbagambe baveeyo bagenzerwa kubeera biyikayo ababbi ababbayo ebyo. Era bwe yaŋŋamba bwe yagenda bwe yakikola nga mbagamba abantu abaali mu 1000 bonna nga baamukayo. Yali asindise omukulu Kiva Ejjinja ndowooza ye yalina ow'okukozesa amagye agenda okutuuka nga terina mutawaana. Era namuga nange ntisanze musa tuzze wano nga waliwo ekyakabye ennyo emugandika kati kyekiriwa. Era n'amulagira akolagane nange okutuusa lu yunivasite lwe twagifajjayo. Kakati awo waliwo n'agamba ki tolaba nti abamuwa amagezi oluusi ate ekirala alina bangi basasulwa naye wano waliwo akasengejja kabamuwa amagezi nti bo mwasinziira ku quality ekyokumugamba gundi amuwe kubikwata ku kintu gundi ate nga ye oba oli awo ebintu nga Buganda bye byandimuwadde amagezi kubamanya ebye Buganda n'omulala kakati ne badibetinga ekikulu kuteesa. Era kyova olaba nti Buganda ne Kabaka yennyini ayinza okuyitibwa Muteesa. Tetwagalangako oyo bubububu ndagidde nina amagye si kyekyo si kwe kukulembera abantu. Mukadde waffe ssemateeka empya gy'oyagala ogambye nti omuntu oli nze nandirowoozako sinagala gye njagala tuddemu tukole ntya etereeza ng'omuntu omanyi lwaki oli mu Uganda. Biki by'olowoozebwa okuganyulwa ng'oli memba wa Uganda. Bw'osanga nga bisobye olagawa bw'ofulira nga tokyabisobola ovaamu otya. Byo byagala mu ssemateeka nti bwe tuba tufunye ssemateeka njagala tubeere nze luli edda tweyagala nga nasoma ne mpumulira eyo enkole Bushenyi. Yes. Era ne batagala nga okugulira ekiganda bakiwa ebirenge kirye. Olidde nali happy sadduka waka
ne bakadde bange bamanya nti ogenze enkola nagenda ekitigumu era nabo ne balwana n'Oluganda naye nga with love eyo enkola gye nkugambye ne bakweterana banzitira ku mbuzi nkola ekweterana organize cooperative ekiganda mu kiwuku kikiri bono bambi ffe ne tutandika okulya ebyennyanja nga bo tebabirya byavanga eri Edward ne George nga bijja Kampala ndi nine bwe bagenda okulaba nga n'Abaganda babirya tebalina mutawaana nabo ne balya eyo ye love naye tewali eyagamba nti oli si munankono ono si Muganda ekyo kyekintu ekyobulimba identity yo ya by God n'olulimi lwe twogera by God kakati lwaki mmala kwegaana Buganda olyoka onjagale oba gwe weegaana Obunyankole abagishuna bawumuliramu amala ewa nagali era oba oliawo kyekibuta ne soil erosion waayo kubanga kanompere yawaggulu ey'amapanda kumpi byakendeera nnyo ettaka kyeriva oba oliawo lita nina birimu ng'ate nsoma nvudde nakanenga nti ettaamu eno ngenze ne mukaana gwange gondi ne bakkiriza kubanga luli edda omuzadde ng'amanya woogenze ne mu holiday ne bw'onobeera n'okomawo. Mukadde waffe mu Uganda Eyenkya central government oba gavumenti eya wakati erina kukwatagana etya ne kingdoms zino obwakabaka bwa Buganda, bwa Kyabazinga bwa Busoga, obwa Mukama bwa Bunyoro, obwa Tooro okubeera nga tebabeera mu kusika mugwa na gugula nnaku nafuye baneeno eriye kasese twabiraba mukadde wa anti yegundi ye constitution era otegedde lwaki ezo zisonga z'oleeta njagala constitution bwe tutuula ku ntebe nongenze nina omuti gwe bayita Nakayima era ngusinza gwe nonga nze sigulinamu makulu ngamba nti okay mu constitution tukiteeke nze naakolanga ku muti ogwo naye ate nnima kasooli naawe olima kasooli oyo twegatte olina kino nze nina kino bitukolagane naye kyammwe tukyagala mukituyigirize kivudiga nti twatambulanga frere n'omuntu n'akukuuma oli mwana muto wa ssomero naye n'akuteeka gye wagenze nga si weewammwe sina muganda wo nti yabadde DNA eyo yakututteyo naye kakati wano eno constitution yaleeta kuwalana n'ebyo by'obadde oŋŋamba mbu tebabyogedde mu Parliament eyinza okuba yabadde slip of tongue naye lwaki kubanga brain zijjudde ebyo kyovudde nkugamba nze omuntu waŋŋamba tuddemu tukole constitution entuufu ng'amawanga agagikola ge ga Uganda tekolebwa mawanga gava walala ate abagakola constitution tebabeera ba representative tebaba babaka tebaba bakiise babeera babaka omubaka delegate yakola constitution si mubaka kubanga bw'ogenda omuganda yakutumye ogete ne banno n'omugundi ne musinkana ne bwe muba mukkiriziganyizza omala kudda n'ogamba banno kino nno tusazeewo bwe tuti ne bwe tuti amukoze bulungi yiyo kali mukeerabidde noddayo ne mu ratifying bwe tuliddamu ne tukola constitution Uganda enegenda kukula mu myaka mitono nnyo kubanga Tanzania yali mabega nnyo ku ffe naye emyaka gye tuvuvuŋŋanya olw'obutaba na constitution kati kitwetaagisa ndowooza emyaka 6 okutuuka Tanzania. Mukadde wange twetaaga emyaka emirala 6 okutuuka Tanzania weeri kuba Nyerere yatuyamba teyakolanga abawana Nyerere n'owaffe wano baali bamukwano ng'era gubasaza muki mukabu naye Nyerere bw'aba ava ku bwa president n'akola ekyobuzira kyendowooza nti bonna kye bandirabiriddeko yagamba Abatanzania nga balonze Mwinyi togendera ku byange biri tubadde tukola experiments bw'oba olina ebiryo biteeke mu nkola abantu be babyagala
Mwinyi n'atandika mupaka yeyaddako n'agattako bazze bagattako naye kati Tanzania tukyayogera eri wala nnyo mu nkulaakulana demokrasiya buli kimu yatuleka dda. Na wano kyenvudde nkugamba nze omuntu gwe ndowooza nti ayagala Uganda twerabira omuntu obadde yatusobya oba teyasobya tuddemu tukole ssemateeka. Naye omulundi guno ogendanga Muganda delegate ojjanga Mukyoli delegate ojjenga gundi Kyapadola ojjenga tusisinkane ffenna tusooke tukkirize twagala Uganda eyawamu bwe tuba tetwagala yawamu buli omu againza nze njagala nkole wano yange nkole nekyo kituyambe buli bakola baagala nabakola ebyabwe bwe tugamba nti yes eneeba etya biki bye tuneegattangamu biki bye tuneesigalizanga n'ebintu ebyo tuba bibawandiikira mu 95 nga ndi mu lukiiko netubali bagamba nti constitution ekoleddwa si y'Abannayuganda kuba ffe twalaba bapapa okuteekamu ebintu by'abantu naye sirabangayo wamawulire yali atukyalenyize tumuwe ku example eziri mu ddiiro ne mulwanira ne mu Parliament constitutional failure ng'ekibalwanya era ssemateeka bwe tulongosa ssemateeka ebizibu byaffe biba bitereera ate binaagaana bitya okola nga bw'owulira era nga bw'oyagala olwo nga tukulemberwa tutya mu nkolere ya kulembera nyangu nnyo tuyinza okwegatta by federal anti kintu kyova olaba Abaganda bayogeranga nnyo federal nga bana baagala okuwala n'Abaganda ne bataagala nti babawala n'Abaganda nga balimba bali baagala kubafuga ate federal nfuga otya tugambye nti kino gwono okyekolerako kino tukikolere wamu kiri kye tukolera awamu tukirambise n'okukirambika gwoleeta kino nandeeta kino neeta kino ate awo tunaayomberawa era bw'osobya constitution yetulambise mugenda wali ne babalamba. Mukadde wange Uganda olina olunaku lw'olootako n'ogiraba nga ebyo byonna binaasoboka binaatuukirira bwe kiba ng'abantu babaddizaawo omanyi ffe twasoma ku civic education mwe ne mutasoma bwe guli kakati ekiyeetaagisa kuyigiriza civic education bw'osanga omukyoli mulabewo muntu nga gwe munyumye mukkaanye bye musobola okugira ki okukkaanya mwawukane bye mutasobola kugira ki era ne feddo bwe zitandika kyovudde olya nga gamba mwe tutuula ne tugamba mangu nnyo tusobola okuddawo ne very fast ate kubanga twalabako edda abantu abamu balaba we twali tugenda. Buganda n'ondaga amasomero agaliwo n'oŋŋamba nti gavumenti nkyajagala. Sisitimu y'amasomero yokka. Essomero ne bwe ligwa ekisee ne bakola emiti n'abaana ne badda mu miti. Waliwo era bye baatulaze eggulo nga n'abasomesa be basulako mu bibiina ne bakeera enkya okugyamu mangu engoye ate bafuuke ebibiina naye twatuuka ddi okubeera ku leve eyo n'ebintu bye batugamba wano bulijjo ffe twalinanga n'abalambuzi b'amasomero oyinza okuŋŋa nti wabadde tomanyi kiri eringa omulambuzi w'essomero kiki ekimutwaza ekifo ekimukyesi kiki ekimu kubba bibuuzo byonna ebyo byava mu bino ffe twali tetumanyi kubba bibuuzo ate ng'ebibuuzo bakubiyigiriza nti bye bikuyamba okugradinga obeere muntu mu nsi ate kyoli kakati tebereza balina olutalo n'abasomesa ani yawa pulezidenti amagezi n'aggyawo grades mu basomesa n'atandika sayansi oba wakola sayansi oba wakola ate ne sayansi tomaze kutubuulira
science kye yali omuzibu ennyo gw'oteekwa okufuna mu money than omulala. Kwegamba ebyo byonna bamanyanga bumanya nti omusomesa asomesa grade eno bwe ali mu 11 ye grade ye bweti yasomesa bwati afuna bwati omusala n'oli kakati n'obateekamu kwolo owa history asomesa ne mu university bwana jeno wansi yaba afuna sente entono kuba yasoma history tomwetaaga manya nti buli muntu Katonda alina kye yamuwa kyetaagibwa naye kyataakola tawanga muntu talents zonna kwemalirira. Kuyinza okuba scientist nga weetaaga owa history. Kakati eyo nalwo olutalo olwo n'obuuza abasasula okuwa gavumenti amagezi baabajjawa. Industrial relations ezo kiri simple. Telling industrial relations how you grade salaries you do it. Naye kati oyinza okubanga nakyo kyatulema mu Uganda eno. Ekisembedde mukadde ffe mu Uganda ekyo Uganda yeetaaga mukulembeze wambala ki? Akkiriza nti mukulembeze so si mufuzi. Obukulembeze kwe kumanya nti bakuwadde obuvunaanyizibwa. Omukulembeze otuula n'oba mukkakkamu ky'ogenda okukolako mala kukitegeera, bw'oba tokimanyi mala okukinoonyereza, bw'oba tolina bw'ojja information kitwale mu nkiiko ezikuweebwa kidibetingibwe mufune way out. Obukulembeze si buzibu nnyo naye gwe wennyini oteekwa okuba ng'oyagala okukulemberwa. Wabula bw'ogamba nti nze byeŋŋambye tebiddibwamu osaana na kusasula n'ogenderawo kubanga omukulembeze amanyi nti research yeetaagibwa, awuliriza, ayagaliza, akyawa ekibi ate nakiri n'olwekyo ye mukulembeze. Kyetwetaaga kyokka tutandike tujja n'okubalaba tuzze ne civics mu masomero abaana bave buto nga bamanyi. Ne bwe bakuwa prefect mu kibiina mu ssomero omanya kyoteekwa okukola. Nkale tetujja kusukkawo wano tuyanziza nnyo weekitiibwa tufisizaayo akadde tunaakwatagana omulundi omulala kansuubire abadde basabe nnyo okubeera nga tuddamu okwogerezeganyako ne Katikkiro eyawummula mwine ekyenjawulo kye muggyeemu atakumira mpeera batukuumire. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 216 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto.